Mbalamusizzaako mwenna olunaku olwaleero. Leero nno tugenda kutandika n'akatabo kano akazinunula omunaku. Akatabo kano kaawandiikibwa omugenzi Edward Namutete K. Kawere. Ebyewuunyo byaniriza zinunula ku nsi. Tutandise n'omuko ogusooka. Obuto bwange. Nkaluubirirwa okujjukira byonna ebyandikwa mu buto bwange. Omanyi nayanguwa okwetengerera kuba nayavula mate. Naye mbuba ntandika okujja nti akagere mange n'afa. Awo ne ndekebwawo mulekwa era enfuuzi mu mikono gy'abajjajja bange abakulu abamuzaala. Taata ye teyankubako na mmunye ye kubanga yeebikka olubugo mu maaso mu kiro ekyakeesa obudde nga wasigadde ennaku 9 male nzaalibwe. Yamala kutaagulwataagulwa nsolo ku kizigo n'emutta. Enjole ye n'egalamizibwa mu kiwummulo kyayo endolombe. Mu kukungubaga okw'emiranga emingi n'ebiwoobe ebinene ate ebingi kubanga yali mwana nzaalwa enkuliza eyo mu kitundu ekyo. Mwe neesusunkulamu katono ne ŋŋenda ne jjajjange omukazi ku lubimbi. Oluusi nasibanga empummumpu ku lwayi ne nzitwalira jjajjange omusajja nga nziyita nte, era buli mulundi nga neebaza. Bwe nagendanga gy'ali enkya ennyo nga musanga ayimbula emituba gye egy'emisaala oba ebitentengere. Naye bwe nagendangayo ng'obudde bwenyudde namusanganga mu kkomagiro ng'akomaga. Bulijjo yasanyukanga okundaba newankubadde ng'emirundi egimu yankaayuukiranga nga nsobezza. Naye okusingira ddala bwe neesiiganga obuleebo oba bwe nasaalimbiranga ku mitanda gy'embugo egiwedde okusaka, okutega n'okuttula nga gyanikiddwa era ng'oluusi n'ow'embuya anjogererako. Jjajjange oyo yali musajja eyajjula embazuulu era nga wazimu, yamwambadde nga tatembeka era ng'olwo abanaamusala mu maaso babalwa ku ngalo. Kyokka mu biseera by'ateesuulirangamu jjulume ng'abeeranga era ng'asaagasaaga nnyo nga tugasseeko okugera enjula okw'engero. Olumu ku nnaku ze nsinga okujjukira obulungi lwe nasooka okufunirako ensimbi. Kino kyajja bwe kiti. Erinnyo lyannuma nnyo ne limmaza ennaku enzingu 3 ne linjigija ate nga bwe lintujja, era buli lunaku nga jjajja omukazi alinyeenya. Ku lunaku olwokusatu nalikuulayo mu kibuno n'andagira nditwale mu mukwesese gw'emmese okumpi n'omunyinyi nditeeka omwo. Nga wayiseewo olunaku lulamba ne ŋŋenda ningizaamu mu mukwesese. Nagenda okulaba nga we nassa erinnyo waliwo nsimbi. Awo nga ngiggyayo nga ngitonga ku lwayi. Buli muntu eyakyala ng'awaka nga ngiggyayo nga ngimulaga era nga mmutegeeza ng'emmese bwe yagimpa. Awaka waffe tewaggwanga mpande, amayuuni, balugu, kyetutumula, nandigoya, amatooke, empindi, empinamuti, ebikongo, emiboga, ensujju era n'enva endiirwa ng'essunsa, nakati, ejjobyo, ettimpa
doodo, ejjerengesa, embooge, enderema n'enzizi. Bwe nagenda neeyongera embavu ne ŋŋenda n'abalenzi ab'oku mulirwano okulunda embuzi nga nno ndi butiti era nga nkunnumba bute. Eyo ku ttale gye nayigira okumeggana, okulwanyisa emiggo, okukuba ekimiro, okukuba ggogolo, okukuba embiga era n'okwebagala ente. Bwe twabeeranga awaka twabonganga nje, twayesanga omweso ogw'oku ttaka, twakubanga enkuyo, ebikokyo oba okugera engero era nga tulombojja ensozi. Omu ye yasookanga n'agamba nti kiiso kya mbuzi, omulala n'agamba nti kabaka. Eyasooka n'ayogera nti mbuulira ensozi, oli n'ayogera erinnya ly'olusozi. Alombojja bwe yasirikangamu okulowooza ng'agudde. Emirundi egimu twatunuuliranga abawala nga babaka, nga bazannya kantuntunu oba nga basiita, era bo battanga n'enkulimbye oba vvaawo ndye. Nze nayagalanga nnyo okukuba ssekitulege mu biseera eby'omuggandaalo. Mwebale kuwuliriza mikwano, tusisinkane mu kitundu kyaffe ekyokubiri ekigamba nti neetonnya mu nsi.